oba lutwana tukola atya tujja kuyiyizayo akali extra toloza abaana byabufuzi mwenna okuva weewaawo atulaba tukwebaliza ddala okubanga ate okyekumidde ku Terefayina kwokeredde nga bulijjo bw'okikola ku gendo zibiza ate era okerera okwo mu butongole kati emisinde gitandise tubadde twogera bwogezi wali birthday run kati officially kilomita 21 bagudde mu ddene kilomita 10 bagenze mu ddene kilomita 5 babasimbudde babatambula bye bamanyi. Tulagala kubebaza bazzukulu ba Mutesa Ssebe bali mu studio Nnamungi Rachel atako baba okubye nnyo bazzukulu ba Mutesa Ssebe bali mu studios za BBS Terefayina okulaba nga bakutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso mu lubiri na wonna abantu abaduse bagenda kubanga bayitira mba naye tusooka kubebazamu ekensuso enkuba efudembye ekigambo ekituufu kyekyo efudembye ate ng'ekyafudemba naye abantu bakulaga nti olw'okwagala n'obumalirivu bagenze mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okuvugiriza omutanda ne tubebaza abagumidde ebisooto ne tubebaza abagumidde empewo ne tubebaza abagumidde naffe ne tubagamba weetuli nnyo okulaba nga tuteeka ebyo byennyini tulina okuteekamu okulaba nti nno akawuka ka mukenenya tukalinnya ku nfeete ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna 2024 nze nno kyensaba era nkyakikkaatiriza njagala omutima ogwo njagala vibe eyo tugiteeke mu bikolwa nze nkakasa ndowooza olenga kyetuyita Royal Mile ojaba eyo gye bayita Royal Mile already radio oyo ng'ava mu lubiri emmengo eyo tugiyita Royal Mile kuva ku mulyango oba gyetwa wankaaki y'olubiri okutuuka ku wankaaki ya Bulange eyo Royal Mile yonna yiyo myufu ogirengera abantu batandise okudduka nga bwe twakusomedde maapu ezigenda okutambula bonna balina okuyitirako awo beetooloole Bulange ono ate olwo basaasaane bati ab'ekilomita 21 bakwate Wakaliga ab'ettaano n'ekkumi bakkirire wano okukkira ku Nnabunya Road awo muteekateeka. Rachel oli mwana wa buwala abaami tuliwo ku lwammwe kati okubataasa mukenenya mbadde ekyoga ne galukande wano n'agamba emmemme yammwe enjaba yaba tesobola kukwatirira musajja ng'akupoloota teba mmemme oluusi byebyo njaga kwebaza omutanda Magulu Nnyondo okulaba nti afudde nnyo ku baana ab'obuwala kubanga buli bwe baba bayogera bagamba nti abasajja mwe basaale mu kusaasaanya akawuka kaaki tutandika okujjako ng'omukazi empala kitale si kyangu kya mukazi kwambala n'agamba gwe nkwagala n'ateekamu sedde okujjako nga mpala kitale nga bwe nkoze eki bwe nkigambe kitegeeza ki nti ffe tugambibwako mmwe ne tukkiriza okuva mu mitima gyammwe era n'ebyetubeetaagako okitegeera kitegeeza ki nti omwana w'obuwala andaba oba atulaba essaawa eno oba ali mu lubiri emmengo bw'obanga gy'oli manya nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo omuterega atufuddeko kubanga ataddewo embeera okulaba nti tufiibwako olw'embeera olw'enfuna entono olw'emitima gyaffe emiyaba yabanga bw'okyogeddeko olw'obuyigiriza obumu kuba si ffenna tusomye nnyo laba omwana oyo omuto oyo so olaba waliwo ekintu ky'olaba nze nzikiriza bye tulaba ebyo singa tubiteeka mu nkola ono mukenenya tayinza na kutuuka mu 2-3 mpazi njaga tulikoneko ne kano eri abakyebakiriza bawulira otutondotondo ku mabaati oba ku mategula oba wulya ng'akawewo kavuddeyo mukwano gwange adduka essaawa eno osobola okuba nga toddukira mukenenya naye nawe weddukira buli lwokola exercise oba ona kyongera ku mubiri gwo buli lwokola exercise ate neyabanje enyuma era tubaga kubaza Ssaabasajja Kabaka okutulowoozaako okwetereza emibiri amasavu ago ako kaduyiro ketaaga n'oba oliwo waka ne babataddewo olunaku olutongovu nti luno bweruti ne bweruti tujjanga kwegatta ng'abaana b'obwana n'ab'obulenzi bamaama ne bataata bakojja ne ba anko ne tujja olengera waliwo batandise dde okutambula tanaweza na kilomita n'abavula bajja kujja atandise okutambula n'abatuula
ne ekyembagalako bonna nti bw'oba alina akajoozi kano ke twambadde omujoozi guno gwe tuba tuyina olwedde ab'ebifaananyi batandise dda tannadduka dda okutuyana ali mu selfie ali mu picha bannange mwepicha empola mpola naye ffa ku bulamu bwo amasavu agakuli mu mubiri ogwo tandika mpola omanyi oba totambulangako buli otambula otuyana kitegeeza ki mu kyo nti tambula oba dduka naye as long as nti okoze eki oze ate n'ogula omujoozi guno tafaali ddene tafaali ddene eri oyo yenna omulwadde w'akawuka kamukenenya n'oyo ayinza okukafuna mu butamanya oba mu kumanya kitegeeza nti eddwaliro bwe liba likoleddwa eddwaliro liteekeddwawo Ssaabasajja Kabaka aba ffenna atufuddeko eri oyo akalina atannakafuna n'alikafuna mu butamanya oba mu kumanya aba tukoze eki era tumwebazaamu akensusaako weewaawo emisinde giigyo tukyali ku Royal Mile olaba obaawukanira buli omu okwata gy'alina okubaga nze nakugambye adduse budusi kano ka Royal Mile kaffe okuva wali ku wankaaki w'olubiri tebannatuuka nendo wakati agenze otuuka ku bulange wano nga butuufu kaddaako awuli akatandisa okeewa n'agamba kantambulewo naye nga twebaza abantu bonna bonna abadde mu koze eno basponsa by the way naye nga sinagenda kuba sponsa abantu balowona abatwala bannange ku Lwokutaano nga 12 Terefayina esimbudde emyaka 8 nga 12 ku lunaku Olwokutaano Terefayina esimbudde emyaka 8 mutulindire nona gye munatandikidde makinde ku climax ewalule owananyi pakalasti yoyo okay ku climax emakindi awo ng'oyambuka Terefayina wetandikidde ojja kitegeeza mu kyo kiki bw'oba wali eridde ku emmere ewalule ku pakalasti kubanga gwe musingi omukulu ku pakalasti bwe guleese climax bwe guleese buli kimu mutwegatteko nga BBS Terefayina olw'obuweereza bwaffe obulungi ate in fact kati BBS webeera mu kampeni y'emyaka 8 kibangira bula bakozi ya mukenenya nti tukimanyi okutuuka we tuuse ekisooka okuwangaala emyaka 8 okutuuka we tuuse emyaka 8 nga celebrating kubeera bakabejja n'obuwanguzi bwennyini be bantu ba Ssaabasajja abatutaddemu obwesige ne bagiraba paka kuwulira bubi Terefayina ate bajjagiraba bakyali bakiyita gakyali mabaga Terefayina nezoganya netuuka waggulu ku ntiko so tutandikire ku climax nga 12 Olwokutaano tubeewo mu bungi okuteeka okusagambiza obuwanguzi bwa BBS kujaguza kusagambiza kusuusuuta so kampeni wezijja okutandikira awo tubabuulira ate awajja tugenda mukimanyi enkola yaffe nga bulijjo tulina osaasanya Uganda yonna twali Embarala twali Ejjinja twali tumanya ne kuno tuyinza otuukako mu Arua eyo namwanje tujja kutwalako mu Arua eyo tujaguze emyaka gyaffe obudaada nja kubaawo abantu ba Kabaka bawangalire mu West Nile twabakubazako Airtel abavugiriza abakulu ab'emisinde gino gitule mu kuteekako essaawa eno twakubazako Pepsi twakubazako Bukedde Olupapula n'abalala bonna abaguze emijoozi nga sinagenda mbaguze emijoozi baani bolina waawo abataddemu ensimbi banaffe aba UNAIDS olw'ensonga nti kampeyini eno ekwata ku mukenenya basaale nnyo okubeera mu kampeyini eno banaffe aba IM Bank basaale nnyo okuteeka ensimbi mu kozi eno nga bulijjo Majestic Brands ekitongole ky'Obwakabaka kitadde etofali mu nteekateeka eno BBS Terefayina nga bulijjo paka myaka 8 weetuli tukulaga emisinde egyo tugivujjirira n'ekyabbasa bakulu baffe bakoze bulungi nnyo okulaba nga ate bakola enteekateeka ensufu ennyo banaffe aba Vision Group banaffe aba Daily Monitor Olupapula mwebale nnyo okulaba nga ate koze eno evuddeyo bulungi nnyo nga tusobozesa okulaba nga buli kimu kitambula okuviira ddala mu kulanga okuteekamu ensimbi n'okuteekateeka kwennyini twongezeeko bannaffe ab'ebitongole ebyenjawulo omukusookedde aba Parliament Speaker bwe yakulemberamu ne bajja abaludde oluvuganya gavumenti nabo bajja ne bateeta ne bagula emijoozi waliwo companies ez'enjawulo nezo ezatwegaseeko okugula emijoozi baminisita
mu bitundu byabwe gye batutte emijoozi namwe tubeebaza naawe Ssekinoomu eyafeffeso omujoozi guno n'ogamba gwebiri nenze ngwetaaga tewali agugulidde ogwegulidde oba osonze 10,000 naye ng'ogamba nti nze ku kawuka ka mukenenya kubanga kasaasaana naye kuba kyenna nteekawo n'ogula omujoozi okukwatizaamu ne Ssaabasajja Kabaka. Awo nno bannaffe bamaze okuweta bavudde wano ku geeti yaffe eyingira mu Bulange bambuka okugenda ku ddwaliro. Awo bambuka kugenda ku ddwaliro lino erya Mmengo obagenda ate okuweterera bakkirire gye tuyita Albert Cook Road. Baba bali misinde gy'emeka? Abo bonna bayitawo awo. Awo bayitawo awo kati baawukanira n'oluweta ku Albert Cook emabega w'ekikomera kyaffe ekya Bulange. Mu kukkirira awo kati abe kilomita 21 balege buleezi okukkira Wakaliga nateete Busega. Kati bano abasigadde bakkira bukkirizi wano wetukkirira wano ne bagenda wali ku Nabunya Road. Waliwo abantu benjaga olaba omukyalo ayambadde bbulu ali mu skirt naye akulaga nti ndi ready fiwo naye lwakuba baba kale kakamusimbye ayi akabengo katandise so bawo baguse waggulu waggulu eno ku luguudo olwenyininyini olwa Albert Cook oluva eri ku Sanyu Babies Home ne lukkirira kati we bali awo bannafaawo nga boolengera kamera za Terefayina bwe zikulaga obulungi ennyo bakyatolontoka bakatandika butandisi. Twogere ku security gwali eyozaga omwana oyo so kyegambye nti awareness ya Mukenenya mbadde jogane galukande wano oyo omwana nkyaganya kuba kati era ne boogera n'omubuuza ayinza okuba amanyi lwaki adduka kati agenda okutuuka mu biseera biri byennyininyini abakumuzuuli abamanyi nti nno bwenkola bwenti ne bwenti ngenda kufuna kino ngina kwetangira ntya awareness etandikye mbaana eri abagamba musimanyi gwatandika okulaba alabankalalabankana gwabulira ekyo kiba late because of okulabankana nga tomugambye kyayinza kufunamu mu kulabankana oba tonna kyokoze. So tukizimbe kuva eno mu baana abato bagambe Mukenenya nga bw'oyogera obulwadde obulala. In fact nze simanyi lwaki abalala Mukenenya oba sirimu abakwasa ensonyi okwogera naye nga tejjukira eriyo n'obulwadde obubi ennyo okimanyi eriyo obulwadde obutta okusinga Mukenenya kikugamba naye nga toli abwogera bannange ekikookolo yangira bannange sukaali andibu bannange pressure enzita bannange omusujja gunuma teri alwala mutima n'atayogera taliyo naye sirimu buli muntu agamba obanche kugambe babyogera na Mukama bannange muveeyo mwogere obulwadde bwa sirimu bw'oba bufunye n'omanya nti obulina bw'onoogambako omuntu gwe kikwatako amanyi butya bw'ayinza okuyamba ajja kuyamba naye buli w'osirika n'ekirwadde n'otayogera ogenda kufa. Kankubuulire nga bw'olwala ettalo nojja ogamba ku mulwanaawo Nnamungi nti nno ettalo nno nabuuse ettalo era lirino ekigere tekikyalinnya kati ye n'amanya gy'agenda okujja emmumbwa ekuvumula ettalo. Bw'oba oyogera sirimu bw'oyogera otaasibwa okusirika ofa bufi. Buli lw'onoosirikira sirimu ogenda kufa naye buli lw'onoogamba omuntu nti bannange nalinnya mu kaveera ajja manya nakalinnya naye omanyi otya nti olina sirimu kwekebeza weekebeze manya kikyo bw'oyimiridde manya wowe olina ogenda mu butuufu bwabo ojja kusigala ng'oli mulamu. Tukulengeza kamera zaffe essatu ezo emu eri mu lubiri kadduiro kagenda mu maaso ku stage wali okalengera endala eri ku nguudo ez'enjawulo tulina Royal Mile tukyagiriko olengera Nnamungi w'omuntu then abala tubalengere batandise dosasana pe kilomita 21 be basoose okusimbula bali mu lugendo batindiga bagenda myaka giri 11 ejja campaign eno emyaka 10 gyali gikulemberwa office oba ministry eyali y'abavubuka emizannyo n'okwewummuza owekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu gyatembeeta obulungi ennyo Bene n'asiima n'amusiima emirimu gy'akoledde Obwakabaka emyaka 10 ministry ey'abavubuka then ne tutandika omwaka ogw'e11 era ng'eno edition esoose ey'owekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga mwaka 11 ate ye edition yeyesoose mu nteekateeka ya ministry eyakyusiddwa namukko n'esigala nefuulibwa ey'abavubuka emizannyo n'ebitone. Mpozi okulyamu akamuli waliwo ayinza okugamba nti naguze omujuzi naye sina misinde bannange tewali gwe bakaka kudduka tewali gwe bagenda kaka misinde egyo emingi gy'olaba tewali gwe bakaka okulwanyisa Mukenenya si kujja mu lubiri gula mujoozi guno gwe tunekanekanyeddemu ddukira ewakaawo actually weekwate video giweereze ku WhatsApp gye tugenda okuteekako enamba weeri teekako WhatsApp nga olina yonna gy'oli wonna oba oli mu Arua oba oli Masindi oba oli mu Kampala wakati yonna wonna w'oli yes
kwata WhatsApp yo wekwate ng'odduka ffe tugenda kukulaga fe omulimu gwaffe kulaga oyo kulaga nti waliwo addukidde Mayuge waliwo addukidde Budyope waliwo addukidde mu Arua waliwo ali ebukomansimbi wali abali ebukomansimbi wali abali ng'agamba siri mu Uganda naye nina gyendi diaspora exactly bannange mukwate video muzisuweereze wano ku BBS Terefayina tugenda kubanga tuziteekako mukama waffe akola bwezizinga okulaba nti buli ali gyali enamba gibasomere manya abamu bayizo sigiraba gibasomere yiyo 07008 esebo 88 esebo 23 okay 3 note enamba yo gisaving esebo kwata aka video waba kukwata aka video ya teyekwata asobola kannekwate nga ndi mu suuti tukwegayidde we suuti tuleke ate twagala ayimiridde funa omuntu akukwate ne bwoba odduka kwetolwa lujjalwo owe suuti ali mu gombe suuti leero wadde lunaku lwa Ssaabasajja Kabaka tubeegayiridde tumanye suuti yo ya bbeeyi akakadde egombe sinungi nnyo twagala mujozi gwa mitwalo ebiri kati yo ya bbeeyi shoti yo ya bbeeyi naye kano leero emitwalo ebiri gye giridde empanga gino ebiri gino ogiraba gino n'obatambuzaako ng'ofukamidde naye ng'okambadde oba otukoledde olunaku mitwalo ebiri olwali tegimanyi bbeeyi ya suuti gye giriko gyakafulahano so kwata video odduka waka weetooloola waliwo bannaffe bannabyabufuzi be nategeddeko abakoze enteekateeka mu bitundu byabwe jjukira mu kampeyini eno emijoozi gino gyatwalibwa ne ku mbuga z'amasaza buli mbuga y'essaza mu Bwakabaka ebadde etunda emijoozi egyo era bangi abaami ba Ssaabasajja bakunze abantu abagenda okuddukira ku mbuga z'essaza okugeza wano ekyaddonde waffe tugenda kuddukira e Kasanga ti Kagwe yakulembeddemu enteekateeka ab'e Mawokota bagenda genda e Butooro wali Kayima akulembeddemu enteekateeka Buddu Pokino akulembedde demu enteekateeka so bonna abaami babeene mu mbuga ez'enjawulo era kamera zaffe gye ziri then muli bannabyabufuzi bano ku level ezino ezawaffe ez'ebyobufuzi ba councillors basentebe ba districts babaka ba parliament bonna tebaggweredde wano bateeseteese eyo okudduka ezo obutambi obwo tubukwate tubuweereze ku noti 7 noti 8 88 23 30 tulaga abantu babeene nti ensi yonna edduse era beetegefu okulwanyisa Mukenenya kamera zaffe ezo ng'ogyeko kamera eri mu studio ffe obutatulaba tulina kamera eya ring road era namuntu w'omuntu akyali awamu abakyali mu kitole tulina abana batandise okubuya omukwata gyalina okukwata kati eyo erondoola bali ku kkubo eyo erondoola bali ku kkubo tulina ne stage nti gwe munaffe ali ku stage abo abagobera stage duyira atambula atya nabo tubayina waliwo abasigadde mu lubiri bali kadduyira batadduse bakola kadduyira nga bagande nze agadduka sigayina naye omujoozi naguguze tulina bannaffe abalina abali mubakulemberamu okulaba nti nomukola wamu nabo tulina kamera eri eyaffe yewagambye yawa eno eno gyolaba kati ennene eri ku screen bagoberera abantu ku nguudo in fact kilomita 21 abo ba kilomita 21 bebasoose okusimbula betuwerekera nabo betutambula nabo so kati eri nebanga tuwawulira Kabaka njagala aba kilomita zino entonotono then eri mu lubiri omulungi atulaba wano ku BBS Terefayina ataddeko BBS nyaga kuzaayo ate eri munnaffe Diana n'abatanzi naye atubuulire bayina waawo bagamba ki batuusewa ebisooto bibatuusewa kebalimu akaseerezaako kabayisizza katya Diana n'abatanzi Diana akyanoonya waalinya Diana n'abatanzi ndaba oloonya w'olinnya ekitoomi kye kimukola Diana anoonya waalinya Diana nkulaba onoonya w'olinnya Diana n'abatanzi Diana n'abatanzi ng'akyanoonya wawaayina okulinnya okutuweereza obulungi akyasika eddoboozi amaloboozi mugamanyi agamu bbanga tegakwatagana mangu mangu naye Diana munayenza chifu wipu wa disitulikiti ya Wakiso nteekeddwa okuba ekyokulabirako nga tusanyusa okulabako kyeddala ebya Kabaka tebabisanyukira busanyukizi kyedukakatekako weewa tetulina kuzikiza nkutidde kali lwaki osigadde wano notadduka nabali bali mu kkubo nziruse okuva ekireka okutuuka wano nziruse kilomita 8 ate nga ni 5 kati wano nakikozeeko dda
Mbukuma bubukumi. Soko otumire kubeeya abakulaba ku Terefayina live. Ntumira abantu basabasajja Kabaka bonna abaddukidde mu kira. Ntumira baona bakansalazi bonna abawa Kiso district. Naye ate maama wange ekyaggwa emisinde egijonji kuddukidde. Tweyanzege wandiseba. Jebaleko. Nawe jebaleko. Amanya bampita ziwanasa. Obadde ogamba ki ziwanasa? Nzize nange kwotaba mu misinde gya Kabaka. Webale. Kati wedde nkona ng'ongamba ki? Obadde njagala nange ondabeko. Nawe nkulabeko. Mbadde sikulabangako live. Amanyi tufaanagana. Weddira nnyonyi. Neddira lugaga. Ansa ndi wa nnyonyi. Nina tusobola ofaanagana nga weddira nnyonyi neddira lugaga. Oli wa lugave? Kati ndeete emaali. Emaali kyeki? Emaali. Ebyokuwa taata. Ankata oba okabyemu kaakati ensonga enkulu ku mulundi guno eno ensonga enkulu oba omulamu omukulu ku mulundi guno eno wakulwanyisa akawuka ka mukenenya gweokozeewo ki okulwanyisa akawuka ako? Nfubye okwekuuma. Kwekuuma mu ngeri ki? Nga siyenda bbali. Toyenda bbali? Sigenda kwawe ebintu byawe ebyo nedda. Toyogedde ekyo kiwedde weebale nnyo weebalire ddala. Kale nyabo. Amanya gwani? Yalanga Hasani. Eryanyi ndiraba. Giramu. Twakedde kudduka misinde gya Kabaka. Wavudde ludda ki? Wavudde wa? Kuvudde wankuluku. Naawe kumpi. Buno. Babuuzeeko. Jangwandishe jangu. Oli otya bannange? Amanya gwani? Natundanisha. Webale kujja misinde mukwano. Amanya gwani baby? Akaira Mirati. Kale n'abato tubalina. Nawe nkwate nga twetwatuse. Ndi mukudduka misinde tonnengera yogeramu. Amanya gwani? Zandora. Nene tovudde mu lubiri osigadde wano. Tuli mukola dduyiro. Oyina sukaali? Yennyabo. Ebirwadde bingi. Netulwanyisa akamukenenya. Nga tugenda. Nga twambala. Okozeewo kyokwekuuma? Nga twambala. Okikolera ddala ekyo? Tobeera ne pata n'omu. Olina babiri? Lwaki akulya emabega agamba mbu bali bana? Nedda ali omu. Kale wanji. Same birthday n'omukolo. Kabaka birthday omu n'ono. Birthday n'ono wa birthday ya leero. Ronald Mutebi. Wamutuuma Ronald Mutebi? Yes. Bannange Ronald Mutebi oli otya? Bulungi. Ndi bulungi. Oli bulungi. Amanya gwani? Ronald Mutebi. Kituufu wammaye gwe Ronald Mutebi. Webale kujja misinde. Kale. Amanya gwani? Mariam Namakula. Bagamba kabbiro kagamba katya kaffe. Alhamdulillah byonna birungi wempaka walaako ng'ebbanja olimaze. Ako ke kabbiro oba mubala? Ogwo mubala. Kulina. Wempaka walaako ng'ebbanja oli wabirya wawoza. Kale. Simanya obalulangwira. Nkubiriza abantu okwekuuma bannaye mwekuume. Temwejeera mwambala obupiira mwekuume mubeere n'omwagalwa omu. Temutagaataga obulwadde gye buli. Mwekuume bulungi. Amina. Kale essaawa eno kanzireko wano katono nnyo ate mmale nkwasa abalala. Gyebaleko! Laba oli bize. Nze kudduka. Amanya gwani? Bampitagala simanika. Obudde sayidi kyokujja? Kazo vice chairperson Kazo Central 2. Waawo chairperson webale kubeera kyakulabirako. Tulina ekibiina kyaffe kya Kazo Kasala group. Nabonna bakyala tukola ddiini. Bonna? Babakulembedde? Waawo balageemu bali ku Terefayina. Laba. Awo. Baisi. Amanya gwani munnange? Hamida Nalumasi Serwadda. Duyiro. Ate mufulumye lubiri. Wanji? Ate mufulumye mu lubiri. Ebisooto bituganya ate tulinamu obukozi. Amanya n'amatovu 3 okuva e Kazo. Nzize muwagirira musabire byonna ebimuluma biwone. Ssaabasajja awone ekimuluma kyonna. Weewaawo. Nakaga Angela ndi wano ku Kabaka weeyogerere n'abatanzi. Kabuze kati omwana akuba essama. Jowani Mayanja. Kabaka wangale.
eri bakulabe kenza alaba Lugave bannabatanzi bannamakula tuli wano tuwagira omulango Ssaabasajja okubiriza abantu anadala abaami okuyamba omwana ow'obuwala okumutaasa akawuka akasiriimu 2023 genda okutuuka nga bufumo. Saakoze bwomu nina gwe nakoze naye dipato alabika aleka ina ebimututte tutte obedde olabawa wali shoni kuba awo ndaga wonda obedde olabawa wotandaba kume wowe alaba omwana tuza ku bantu muli mutya bannange yennaali eyo eyasubiddwa kikabuka kale ku BBS Terefayina tutandisa okubeera nga ate ono wani akoze ati abazzukulu tebazzeeyo alina okuwagira obulwadde bugende agenda otuuka mu myaka ekyekivubuka ng'obulwadde buweddewo. Omuzaala naye okyamuyina oba mwayawukana? Naye nkyamuyina era mutumidde. Naye gyali? Kale amanya gange nze Hajati Aisha Nalukwago njagala nnyo Kabaka waffe Katikkiro waffe Ssanga lya Mbogo ne Nnaabagereka. Tuli mule naye ggwe Gigi Agi oli otya wazze muli mutya kati sooka okole duyiro njagala kulaba n'Abachwagines ow'Ennaluzaali St. Martins tumira ku b'Ennaluzaali bonna baofisa b'Ennaluzaali bonna batumidde Dr. Uthman Sekende Abatobriti Lady Pato ata Parliament n'abakaca musanze mu lubiri tuli mu birthday run yogira weewaawo empeera bwetyo bweri olubiri lukutte fire ne eteetaaga fire brigade olubiri lukutte omuliro guteetaaga kuzikiza wabula okuguvujjirira oguleke gutuntumuke Katikkiro omulengera kadde kakaduyira tukayita kadizaati bali mu kulya kadizaati awo kaduyira awo ye stage eri mu lubiri then tukyaliga bannaffe abali ku luguudo oluwanvu olwa kilomita 21 bagende batandise okwekuba amabanga eyo mmere ya muwogo anti kakati awo bw'omanyira ani alina stamina awo stamina wejjira mpozi nga tuvuddeko mu lubiri munda twagala kuteeka mukwano gwaffe muganda waffe Happy Powers atubulye ki omulabye bwanyenye omubiri Happy Powers tubulye ki ekiri ebweru w'olubiri essaawa eno yenye omubiri tuli wano kiri kitya yonna gy'olabira BBS Terefayina